abalabi baffe abalungi sako n'abawuliza baffe abalungi oli ku Taweelah Radio TV Program Katwecce n'Omulongo Babirye Tracy aliya nga bulijjo. Assalamu alaikum basiramu bannange abali eyo, nyongera okubaagaliza ekisiibo ekirungi byonna bye musiibye Allah abeere nga abiddamu, mufunemu empeera, tufunemu empeera kuba nange ndi mukyala musiraamu. Era olunaku olwaleero njagala kutumirako bahasolazi mwenna wamu leero kambatwalire wamu mwenna nti mbatumiddeko era mbaagala nnyo. Nyongera ddala okutumirako omwami Alfred Nsubuga. Alfred Nsubuga ye number 1 fani wange. Nyongera kutumirako nti munnange nkwagala nnyo era webale nnyo okubeera ngo njagala no checking ali ataddeyo kati nobeera nga tossa mukono ngo njagala ddala. Nkwagala nnyo era nkutumiddeko nnyo. Ntumirako omukulu Beka Gabi nkwagala nnyo webale okubeera ngo beera nogamba ali ataddeyo kati nkutumiddeko mu bitiibwa ebingi era nga ntumirako Taweelah Radio TV mwenna the fans abatwagala nti mbatumiddeko mwebale okwekumirako era mwebale okubeera nga temukoowera ddala. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku nsonga zigenda babbiri zo ngenda kuzigaziyamuko katini naye nga zigenda babbiri main points. Ndowooza ensonga yange egenda osookera ddala egenda kuba ekwataganira ddala ku mirimu gyaffe. Emirimu gyaffe gye tutambuliramu tho ngenda gigaziyamu katini naye genuinely ekwatagana ku mirimu. Nti obulamu buno bwe tubeeramu mirimu mingi, tukola emirimu gya njawulo. Yes, kangambe tukola emirimu gya njawulo. Ojasanga ng'oli barista, ojasanga ng'oli ali mu housekeeping, ojasanga ng'oli receptionist, ojasanga ng'oli teacher, ojasanga ng'oli sports assistant. Emirimu mingi gye tubeeramu ffe nga ffe. Naye nti ate emisala giba gya njawulo, tuyita mu bintu bya njawulo ku mirimu era tufuna okusomoozebwa kwa njawulo. Kiki entegeeza mu bino tubeera tetwenkanankana tho ffenna tubeera bannayuganda oba tho ffenna tubeera bahasolazi tuba tetwenkanankana mu ngeri emu oba endala naye nga kimanagiza ekyokubeera ng'osobola okubeerawo mu mulimu ogwo nga tewemulugunyiza ng'oli just contented ng'oli fine. Ekyogendera mu byonna ffe nga ffe abantu tulina embeera gye twereetera etuleetera okubeera nga tubeera nga tulina stress. Ojja kusanga omuntu ng'alina omulimu gwaliko. Ogwo mulimu gwaliko nga gumazeeko kangambe emyaka 5. Myaka nga 5. Yakolako omulimu yabeera ku job search. N'asaba Katonda, Mukama Katonda wange nkusaba ompa omulimu. Nfune omulimu ntandika okukola. Obulamu bukyukemu. Katonda n'agukuwa. N'ogufuna. Otandise okukola. Mukama Katonda nkusaba beere nga banjagala. Mbeere nga nina favor. Mpangaleko nga abalala. Oba building roots ku mulimu ogwo. N'akuwa favor, ne bakwagala. Nobeera nga ku mulimu olinga ali waka. Nakwongeramu omwaka ogwokubiri ne guyitako n'otandika okukola era omwaka ogwokubiri, omwaka ogwokusatu guweze, omwaka ogwokutaano guweze n'ogwokuna byonna. Kati otuuse ku mwaka ogwokutaano olina omuntu gw'olabye oba weegombye John, kampe example ya John. Oba weegombye ali omutunulidde n'omulaba alina emmotoka, ali mu bulamu bulungi, omulimu tegumu stressinga. Kwegamba oba mutegera bulungi kyembagamba nti ojja kubeerawo nti omulimu gw'oliko ogumazeeko ebbanga. Nkuwadde akafaananyi gye wava yonna nga weegomba ng'osaba Mukama Katonda akutuuse ku mulimu ogwo gw'oliko akujja ku ddaala eddala. Watandika nga kirina ofuuse supervisor nga mu butuufu nga kyenji weeri. Olina weetuuse olina omuntu gwe weegombye. Omulaba alina emmotoka ye. Ayinza oba oliawo afuna obukadde nga 5, afuna obukadde nga 6, oba afuna nga 10. Omwegomye n'ogamba laba oyo oba bo munange bakola ki oba bo Katonda yabanaaza ki maama oba nze okitegeera nti otandise okuteekamu omutima gw'okubeera nga si mumativu. Otandise okubeera nga weetera okubeera nga tomatidde nga gwe omuntu. Olaba Mukama Katonda ono atuuka ekiseera ye nga ye omuntu n'asirikira n'agamba kamuleke ndabe ye kyagenda okola kikyagenda okuzzaako. Mukama naye ajja kutuuka ekiseera akwetamwe. Nti naye atuuka ekiseera n'agamba nti omuntu ono atamatira yansaba kino n'enkimuwa. Angambye kino nkimuwadde. Oba buli kimu akinsabye nakimukolera. Ku ssaawa ya kakati atuuse ekiseera agamba nti Mukama Katonda nkusaba nti ate mbeere ng'oli. Oyo omuntu gwe weegomba osobola okubeera ng'oli eyo omwegomba naye ng'ate ye tomanyi buzibu bw'ayitamu. Okay, nga sinaba kubatwala nnyo mu maaso. Omuntu oyo omwegomba naye tomanyi steps z'ayiseemu oba tomanyi mitendera gy'ayiseemu oba tomanyi bugubi bw'ayiseemu okubeera nga atuuka awo wakola ki
wali ojja kwegomba John ojja kwegomba ali omulaba alina emmotoka naye nga tomanya ali oyo emmotoka yagifuna atya nga tomanya ayise mitendere ojja kwesanga nga nali agwegomba emmotoka gy'alina gy'avuga obanga obulamu bw'alina kangeza oba ogenzeko weegombye yiiraba baneeno naye nga my dear tomanyi bulamu obwo yabutuukamu atya gwe wakakolera emyaka 5 naye nga ye ate nga atudde wansi n'akunyumiza olugendo lwe ng'oyinza okwesanga akakolera emyaka nga 3 ate nga mweji 3 gy'akugamba ng'ayise mu bizibu bingi n'okusinga nga ggwe bye waakayitamu ate nga n'ebyo ebizibu byakuyitiramu nga tonnaba nakuweza wadde ne koota eyita mu bizibu byayiseemu ate ebyo byonna nga tubivuddeko ojja kubeera ng'oyeeyo oli kumwegomba okay naye nga ate tomanyi nti ye obulamu bwalimu ate yeegomba obulamu obubwo bw'olimu oba ntegereka nti ojja kubeera ng'omwegomba ogambe at least kati oba nkole ntya oba nzaali ate ebiseera ebisinga ffe ngaffe abantu munnange twemalamu amaanyi ffe ngaffe abantu n'okeera ku makya obadde oflowinga bulungi emirimu gitambula bulungi bakama abo buli kimu kiri fine even if you're earning that small like little amount naye nga oli fine oyina emirembe gyo naye notuuka ekiseera nga weemulugunya n'obula peace of mind notuuka ekiseera nga ku mulimu tokyayina mirembe naye lwaki nga sigamba nti ku mulimu we wali obuzibu naye nga gwe omuntu gwe weeretedde obuzibu mu bulamu bwo ogezaako okwegeraageranya mu bulamu bw'omuntu omulala naye nga tutumanyi oyo omuntu omulala bintu byayiseemu kutuukawo wookola ki weemwogembedde ye nga y'omuntu mu kino kikyentegeeza tituyiga okubeera abamativu mu mitima gyaffe yiga okubeera omumativu mu mutima ogwogamba nti ndi mumativu kino kimmala kyekimu edda twalinga abato ne bakuwa essowaani y'emmere ne muganda we ne bamuwa essowaani y'emmere muli mu kulya naye n'owulira nga at least ye bamuwadde kangezi oba bamuwadde ennyama balina akapaati ke bamuwadde gwe tebakakuwadde naye nga mwena abawadde ebifeebya n'oyagala at least kapaati ako okomenyeko kapaati bwe kati okalyeko buli woobeera mu mutima gwo nga toli mumativu naye n'ensi erina engeri gyekunyiga mpola mpola nekunyiga paka weekufunza n'ogamba ate obasinga nasigala gye nnali n'ogamba ate obasinga mukama nzizaayo wali we nnali ewaasooka ntegeerekeka bulungi nti ojja kukeera ku makya otandike okwejjusa ebintu by'oyiseemu emabega ebintu obulamu bwe wali olimu emabega naye ng'ate obwo obulamu gwe kwennyini gwe weeretera okubeera ng'otuuka mu bulamu obw'okwemulugunya otandika okugamba nti wali wandoga otandika okugamba waliwo ekitali kituufu ewaffe otandika okugamba kirabika nedda kirabika oba oyo ye nga ye alina ekintu kyakozesa okubeera awo waali naye nga munnange tewali tubeera mu bulamu nga weegomba obulamu bw'omuntu naye ng'ate naye yennyini yeegomba obulamu bwo mu kino oyigamu ki nti yiga okubeera omumativu n'ekintu ekitono ky'olina ne waba mukazi beera mumativu n'omukazi gw'olina abakazi abalungi bangi naye ate buli lw'omatira n'ogamba nti ono ye mukyala owange gwe nnina ono ye mwami owange gwe nnina enjawulo eba ntono nnyo naye ate nga naawe enjawulo osobola ogireetera like osobola okugikyusa n'ogiteeka ku sayidi yo mu mirimu lwaki nese example eyo ogwo omulimu gwe weegomba munno gwaliko naawe ebintu by'oweegomba byali mu kuachivinga nga yo omuntu osobola naawe kennyini okubyachivinga ku mulimu omutono gw'oliko gweyita omulimu omutono muganda wange nze nkimanya ebigambo byenjogera ebiseera ebisinga binyiiza abantu ebiseera ebisinga bisanyusa abantu naye ate njogera by'oba olina owulira wabula soogera by'oba oyagala kuwulira nti ojja kubeera ku ddungu owulire nti oli yagenze mu vacation owulire nti omanyi munnange oli kati ate yagenze Uganda yagenze Canada yagenze London tuula ku ddungu wooli okkakkane kulwaki obeera otagala kangende eri ng'ekisaa kyo tekinatu like tokakabulamu trust the timing leka mukama katonda ye nga ye ojja kwesanga ng'omuntu ali Canada gwe weegomba naye nga tomanyi oyo omuntu ali Canada bizibu byayitamu ojja kwesanga ng'oyo omuntu ali America gwe weegomba naye nga tomanyi oyo omuntu ali US bizibu byayitamu buli omu waali walabira enjuba n'omusana ojja kwegomba omuntu nti ali California naye nga tomanyi oyo omuntu ali California bizibu byayitamu nga gwolaba olw'okuba oli akaparata kamu bwe kati n'onywerako amazzi ag'okunywa ne weebaka nga gwolaba mu butuufu obonaabona naye nga naago amazzi ge weegomba oba gw'ogamba nti no like sorry agamazzi g'olaba nti oba matono nnyo
akachapati akawandirira mu kooli olunaku naye nga waliwo oli omuntu nga talina nawandirira mwegula chapati eyo nga talina na ssuubi nti oba enkya agenda funa ssente agule chapati eyo naye nga gw'olina essuubi nti enkya ogenda funa salary ku mulimu ojja kubeera wobeere ng'olina entuumu y'engoye yenkanawo eri bweti nnyingi naye ng'olina ekintu kyo nina ofuna ssente ngule luno olugoye naye ng'ate waliwo oli atalina wadde n'ekikumi ekigula olugoye olwo ojja kubeerawo ng'olina peya z'engatto nnyingi ng'olaba tezimala naye ng'ate waliwo oli atalina bigere byayambaza ngatto ezo lwaki ndeeta zino example nnyingi nga nsomba nzijja eno nzijja eri tuyige okubeera abamativu ebiseera ebisinga n'ebintu bye tulina bw'obeera ng'obusobozi bw'olina bukusobozesa kufuna ebyo by'oba olina bwe busobozi bwo ensonga lwaki tulemeddwa okubaako bye tukola mu bulamu twagala competition buli lwokera ku makya n'ogamba nedda wemba ku mulimu ogwange nfuna nusu 1,500 nfuna kakadde kamu n'ekitundu keekange wemba ku salary wange gwenfuna nsobola kufunako nsobola kugulako kino bwekiti kyoba osobodde gwe nga gw'omuntu togamba nti nina okugula kino eno olaba nabali bakiguse yenzaani gwe ye gwaliya oli Johnson oli ye Mariam nti gwe okubeera omumativu n'ekintu ky'olina teweegomba nnyo okwegomba kirungi kyegomba ogambe nti nange kankikwata mpola nja kikola takakabulamu competition yezizza abantu bangi emabega nnyo omanyi lwaki nti otuuka ekiseera n'olabanga mu butuufu ne toyina mu bbanga ly'omaze ng'okola toyina kintu kyonna kye wali okoze kyebbanga lyonna obeera mu competition weemalamu amaanyi nti olaba ali alina kinene nti olaba ono asobola okukeera ku makya n'agamba nti maama omuzadde we oba ba traveling ze bagenze mwene ensi nze abazadde abange bali mu kayumba n'ennyumba teyaggwa simanyanga mu nju temulimu plaster kyekyo ky'osobodde kaka buno obulamu tubeeramu akaseera katini nnyo bwe kati akakaseera katini kobeera mu bulamu tobumalamu nga weemulugunya buli lwe weemulugunya ennyo nga ggwe omuntu n'ogamba ate kati kino labayo tuzaalibwa nga tukaaba ne tukula nga twemulugunya ate ne tufa nga tetumatidde mukitegera beera omwavu eyeeraga ntegeeza ki beera mu nsi ng'okimanyi nti zenna akaleteyi kange kalungi kammala ate nnyumye weeragire ku akakatini k'olina. Don't go in for something that you cannot even bring in your life, that will even bring you more problems in your life. Like beerawo ng'oli mumativu. Ensonga ndowooza kangiveeko mugitegedde bulungi. Oyinza obba oli awo nsobola okugigaziya ennyo naye examples zendeese mbawa. At least wabeerawo abeera alina kyapiikinzeemu ekitonotono. Kangende ku nsonga ey'okubiri era nga ensonga gye ngenda omaliriza nayo. Ensonga ey'okubeera n'omutima ogutayagaliza. Omanyi ensonga lwaki tubeerawo nga olina mukwano gwo, guno omwaka obadde ne mukwano gwo gundi, leero obadde na mulala, lwa nsonga tetweyagaliza. Bane tetweyagaliza. Naye nga kikujjako ki munno okujja n'akugamba nti nafunye kino bwekiti, n'omugamba congratulations ey'essanyu munda ne wabweru. Abantu abasinga mugamba bannamwe congratulations naye nga kungulu oli munyiivu, nk'oli musanyufu naye nga munda ogamba Kakyolombo afunye nnyo. Ni waliwo ne wali oyakikola gw'okikoze gw'ogamba mbu waliwo ne luli eri bamutikidde obusawo ne muwala wa gundi bamutikira obusawo waliwo n'omuwala gundi bamutikira obusawo sente ntono nnyo gwe wali okituuseeko. Okay, munno waaba alina degree gy'atuuseeko eri awo oba waaba alina step ahead gy'atuuseeko eya waggulu kera ku makya ogambe nti Mukama Katonda wange nsaba nange ontuuseeko awo ali awatuuse kyokka kimala musanyukireko mu ssanyu eri light sasanyu erijjudde darkness munda. Ensonga lwaki abasinga tubeerawo mu bulamu nga tubonaabona tetuteredde ogamba nze bino byenkola bitambula sente zimpita mu ngalo kino kiganye ku lwa nsonga tetuyagaliza buli lwobeerawo nga toyagaliza munogolooza ye olaba ebiseera ebisinga Katonda ye nga y'omuntu si musiru
asirika naye omusajja oyo mugezi fenna yatwekweka naye atusinga otegeera lwaki nti ajja kubeera waakulaba endowooza yakusoma agambe kati ono munne muwadde kinene mu kifo kyomusanyukirako kitegeera nti ajja kubeerawo asirike gwoboneebone obeera ng'ogamba yenga ebyange tebituuka ekivaamu otandika n'okweraguza ogyogereza abantu abeeraguza ennyo buli lweweeraguza nti kino kiri kirabika waliwo nkola kino eno kulwaki gwe era gwe bakola ekyo muno abeera akedde ku makya nagamba nti munnange omanyi nafunye visa y'egundi oba nze munnange omanyi naguze poloti wano wewati ne wewati ng'okimanyi nti oba weyaguze oba waliwo obuzibu obuliwo mugambe omanyi nno munnange nina kye nawulira nti no kiri bwe kiti ne bwe kiti mugambe mwagalize olaba nti Allah takere ku makya naawe akuddizeewo abamu ku mmwe mubeera ne bannammwe n'owulira nti Aliya yafunye kino eno nodda ebbali nodda munda n'ogamba kati olwo tukole tutya naye nga gwe yabadde ku lusegererwe gwe yamukongratulatinze gwe yamuwadde n'amagezi n'omugamba nti omanyi munnange kati kola bwoti ne bwoti naye nga n'amagezi ge wamuwadde okimanyi makyamu n'oyagala omuyiteko naye nno omanyi ekisesa ogenda okugezaako muyita kate gwe ebyo ne byonooneka bwonoonesa butayagaliza buli lwe tubeera n'emitima egitayagaliza obutayagaliza kintu kibi nnyo kiziza abantu bangi emabega kikujjako ki munno okujja n'akuyitiramu ebizibu bye ne oba toyina ssente n'okwata akatini k'oyina n'omugabo omanyi munnange olina ekizibu kya nnusu 100 naye nina nnusu 2 ne oba obadde na nnusu 5 ne muweeko nnusu 2 kikujjako kigwe nga gw'omuntu golooza ebyo bitano byolina bye bigenda okubeezaawo obulamu bonna yo obeera omanyi lwaki oyo omuntu abeera alonze ggwe ajja agambe nti munnange nina ekizibu bwe kiti kikujjako ki omuntu okujja oba ogenda ew'omuntu n'olaba ekintu ekitagenda bulungi ng'akikola mu bubi n'omuadivisinga n'omugabo omanyi munnange ekintu ekituufu kirina kukolebwa bwe kiti okusinga osirika nga kituufu nno kyokola naye nga mubutuufu naawe okimanyi omugamba nti kituufu naye nga ate ekituufu okimanyi kyalina okukola naye olwokuba ye takimanyi alina okugendera ku gwe gwayita mukwano gwe oba gwe gwayita brother we oba gwe gwayita kyonna kye mubeeramu eyita ovaako ki nze ebiseera ebisinga njogera ebintu ne binyiiza abantu ekyo kyo sijja kkowa kyogera ate njogera ebintu ne bisanyusa abantu at the end of the day bikolera abantu eyo point ngazi nnyo naye ngenda gikomyawo gigenda mu maaso nnyo nga sinakumaliza programu eno ngenda kuddamu ntumireko abavubuka mwena abasamba omupiira mwena ku Armed Forces Stadium ne bafanzi mwena abeewaayo nti wabeerayo omupiira ne mugenda ne muwagira ne mugenda ne mubalaga love ne mugenda ne mubalaga okwagala nti mwebale nnyo mwebali eddala bambi manyi biri ebiseera ebisinga buli tubeera obumu ne tukwataganira wamu kituzaamu amanyi ffe ngaffe abantu oba oliawo mwabo abantu bennyini betubeeramu tufunamu emikwano ate emikwano egifuukira ddala abooluganda ku ffe so mbeebaza nnyo ntumirako abakulu ba community yaffe yonna mukulu chairman Sebuggwawo nkutumiddeko nnyo nti weebale nnyo okutukulembera weebale nnyo okutuwabula weebale nnyo wetuba tukyamye n'otugamba obutassa mukono ne tukuyita nojja ne tukusaba nti abantu twagala otyambe mu kino weebale nnyo okubeera omukulembeze omulungi eri ffenna abamu tusiima oba oliawo bangi abali abasiima naye nga munnange tebasobola nakutuukirira kwebaza naye olunaku olwaleero nze nkutumiddeko nnyo nti nze nsiima nga nze omuntu era kwagala nnyo najoli era nkutumiddeko nsaba Allah akuwe omukisa oba akuwe empeera mu kisibo kinene kye tulimu oba kyonna kyogenda osaba kikubeerere kyangu era Allah asobole okukiddamu mu bwangu ddala nyongera okutumirako mikwano gyange mwena abali mu biyumba nti mbatumiddeko nnyo ba mikwano mbaagala nnyo nyongera okutumirako abalabi ba Taweelah Radio TV omukulu Johnson Sengendo mukulu waffe wano ku Taweelah Radio TV mutumiddeko nnyo nti omwami oyo ye muntu gw'ogamba nti omanyi tukole kino najja nga teyeekubyemu teyekutteemu najja nga ye n'omutima gwe nagamba nti tukikole n'awaayo akatini kabeera alina aba talina nnyo naye n'asalawo n'agamba it's okay nange nkyagala mutumiddeko nnyo nti era mwagala nnyo omukyala Mariam Nagawa she's my best friend era
abasinga batumanyi mutumiddeko nnyo nti mwagala nnyo mpumbawumba nga ntumirako omukyala gwe bayita Sophie nkutumiddeko nnyo nti nkwagala nnyo webale okubeera omukyala omugumikiriza era omukyala omugumu webale nnyo okwekubira ku Taweelah Radio TV bekagabika nkusembyeyo nti webale okubeera omwami omulungi ate webale okubeera omukwano omulungi eri abantu abalala obadde ku Taweelah Radio TV n'Omulongo Babirye Tracy aliya Program Katwecce timwebale nnyo twagala mbagala nnyo nsaba Allah agira akyabankuumira oba oli awo tunaddamu ne tulabagana.